kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula. Obane tugenda kubanga tujja weekend eno tugenda kubeera awo nakuzime zigenda beera 28 tugenda kubeera awo ndoze Friday ya weekend tugenda kubeera awo BBS at 8 tukyagenda maso nga tutalaga ebitundu eby'enjawulo ndowooza luli tetwatambula gundi bagira ati Luwero parents basa Starbucks bana mafuta agono gatufuukidde obuzibu katonda yanyamba saatuulirawo kakati nga ngenda Luwero okulona pasilipu yange nga ngenda wa manager wa Starbucks namwe nebizu bye tulina mu ggwanga no muyinza okulwanga temubimanyi waliwo abantu kati pasilipu inagenda kubuuza manager n'akubuulira broker n'akutwala ewala ndodalo n'osanga nga yafa kamaliza nga tulina pasilipu niwamma abeeruwero tujjaawo kasana kakati njagala okuyita abantu okuva eri okuyabayita batya Kiwumpa waliwo Kikuba Jinja waliwo Kasana nzijikirawo byalo kyawo nakyenjike bayita Bukuma ninawo enzijukira ndayo enzijukire walala yona amanya gayo nayo gomabi so zibirye wawe nerabidde nga Kasana omulese Luwero mu tawuni waliyo Saka Busolo amanya gamwe mabimu baveko walala Luwero rumu Luwero mwenna ne amanya gamwe gomabimu baneyo gambo otya Meya Chris Jones Buwembo nayitako ko nali ngenzeyo mu kyalo banenga amakubo mabi iranga gabage goyitamu genda mu gulo lyesonyiwa simwe bwakibwa gakola kokko so abantu beru bane tujjao ku weekend BBS at 8 mujembere ngati mutwegattako ate tukubendo nga bembi tujja nabanje bemsiti nabanji n'abawoleza batefe bane bajja kubeerawo mu kawungezaako. Okay kale tuyingiddewo n'entambuza y'ebyobulamu onako olwalero walabyeko abantu abalina azif water patches ebibomboola skinninga I think ngola bente entelimu amabala anga teyeyerusa ngawa amabala ngawa amabala. So today we are sending our love and hugs to people. Bano batagamba abalongo ebetu fetugamba wano twakulano gatugamba abalongo babocha so people living with vitiligo ewo wamma va kubine ebya muganda wange naye tugamba nti abalongo kamanya akabalongo kuba bo patches zaabwe abalongo fe betuma banafe muno tuma muganda anga beda wa black kati o abalongo ye skin efuka milk something abo mwe bali mu bazungu ogenda kufuna yako list ya celebrities babantu bakimanyi nti no siye kabulina I know waliwo katika ambuze kikola kiba kya face kyo kubasobola okujja n'ekifuna engeri kabina kisobola okubeera everybody part anti alimu ebika. Now what is vitiligo? Onako olwaleero basically really observed leero nakusomeza nga 25 June nga bajjukira lwaki 25 June bajjukira Michael Jackson olunaku lwe yafa, that is in 2009, but as a public figure eyaliving ne buno obulwadde okuva mu kyamutwala okwefumba I think yalemererwa n'agenda ayagala kirwanyisa okuva mu 1980s paka we yafiira nga victim wa vitiligo. Now also it is an initiative aimed at building global awareness about vitiligo era nga bakugamba with research 1 to 2% of the population worldwide baina obulwadde buno. Hakati munange in this case vitiligo skin color gende ekyuka kakati oba obulwadde buno bwatakinga cells eza skin ezirina okubuildinga pigment kalwaba bana abeyerusa aina sigala nga ali ku kizigo because cells ze ziri nomo tokangula ddoboozi kubeyerusa sigala nga bwobadde why oyakunsetinga unjagazaji I'm just trying. I'm even talking about vitiligo people, but what I'm telling you, inti omuntu alina vitiligo oba bwe tumanyinga abalongo bibayocha obuuka oba ekirwadde kino kyatakinga skin cells kati yo skin cell ebeera ebuildinga kati example gye banenya bagita atya gonje yekola skin
pigment skin okubanga ezimba naye specifically eyo cell building skin cell bagiyita melanocytes. Yes, ya melanin. Kati omuntu eyeyerusa ne bwe yeyerusa melanin yesigala ekomo because cells zenamu. Okay, kati yagikuba bwedda kyobanga gyocha bulisawa ekyo volaba nti bw'okivaako oddayo. Thank you. Nja kunyumiza omukyala ewaffe eyo kabula soke yeyerusaako n'alina atukula bw'ati nziramu okumusanga muddugavu naye nga bamuganda we naye nali mwana nga sobola mumubuuza. Now in this case bano abalina buno obulwadde bwa vitiligo kati yo because melanocyte eyo melanin ebeera attacked ye teddamu buildinga yeba ye yalwala. It actually attacks the melanin ekola skin cells bwe buzibu obuviirawo. Kakati tulina ebigundi bibiri ebika bya vitiligo bibiri. Waliwo gye tuyita waliwo ejja bagiyita actually esinga okubeera common gye tuyita systematically yo ekuba both sides. Jukira fenna bwe twatondebwa tulina almost two body parts, 2 hands, 2 legs. Kati bwekwata guno omukono ng'ekwata ne guno, bwekwatagana amavivi ng'ekwata ne guno. Kati yesinga okubeera common ate yetambula esigala etambula ebiseera ebisinga. Kati waliwo gye tuyita segmental eyekwata only single side of the body. Muganda wange omu alina mukazi we bambi was still young. Her face side yemu like ya white endala ya black. Kati nga ffe twewuunya nga tugamba oba ki naye of course twamugeya nga tuli bato. Now we've grown to understand. Ate yo ekuba patch emu teyeyongerayo. Ebiseera ebisinga ekwata abaana nga bato kuva between 6 months paka ku myezi nga 12 tedda mutambula. Eyo bwekoma eyo eri segmento. Kati eri endala egenda ekuba sides zombi yesigala etambula. Era omuntu asobola okunyumiza. Etera kukwata kuva omuntu nga muto paka around kale so kwata buli kika kya muntu ne paka myaka nga 20. Waliwo makeup artist wano mu Uganda gwe tuyita Serene. She's called Serene Beauty. I sing her story ku TikTok because they know their day, so they celebrate nokwezaamu amaanyi. Nabadde ndabanga anyumya. She was 20 years. Agenda atandise ofuna patches. Ebipaapi ku mubiri bambi. Agana bayaye. Patches ebipaapi. Yeah, so it wasn't easy bw'owuliriza story ye. Birimu nga olaba namagoye bambi. Birimu you get low self esteem. Era abasinga bano abantu abalina buno obulwadde they end up bleaching. Ate vitiligo wafujjo asooka n'akyusa mimwa. Alimu ne fujjo. Era wano bakulaga if you want to know about the symptoms, of course there's patches, those are some of the symptoms. Then singa ne wewabeera nga waliwo enviiri wali olabeko nga alidde n'abantu buno obukowekowe. Nolaba kubanga singa akwata wano ku liiso oba ku saidi ya nviiri tezira nvi like grey hair naye akyusa hair color. Kati sezo oli wa bleaching nga skin emachinga tesobola aba yebulizawo bwebuliza because ne bwoyambala makeup era tosobola era osigala ng'olabika nti olina vitiligo. So you just have to learn to live with it and kuba talina na treatment. Inabako nina relative wange yasooka namufuna kati nga alina kakurimu kasiigako bw'ati nende last time namulaba nga akomyewo ndowooza nalabako awamunganyanga awabula naye ndowooza netumana ekispreading anti kiri bwe kiti kati obuzibu bunabwe eri type gye nagambye okuba sides osobola because basobola okuwayo like the treatment and all that enogezaako naye kati tebereza mpaki ezo oba onoozigire otya. Sometimes zikuba ne mu mucous membranes mu nnyindo mu mwanga bwe wagambye just graduating ndowooza naye ng'era esigala esobola okukulya. So then nga wenkugambye ebyo bye bireeta olumu bireeta swellings ku maaso kuba esobola okuba weeyagadde
omuntu ayinza ending up ng'azimbye n'amaaso. Then kakati obuzibu bwa abantu abasinga kubanga bakugamba buli muntu asobola okukwatibwa buno obulwadde bwa vitiligo. Naye mulimu abantu abalina autoimmune diseases obanga mulina history ya autoimmune diseases. What is an autoimmune disease? Wano webale nnyo kati Penny ekyakitegeera bulungi. Nti system tulina cells ezirina okutulwanirira singa oba olwadde. Bw'ogwa ku omusujja gukuluma tulina cells ezo ezisobola okulwanyisa the malaria in your body. Kakati zino cells wezibeera attacked. Abantu abamu balina nga ye obulwadde bwe yalwala bwakwata obulwadde bwe bwakwata cells zennyini ezandibadde zimulwanirira obulwadde kyekyo Penny kyeyannyonnyola kuba abalwadde ba lupus. That is one of their problems. Tulina abalwadde ba type 1 diabetes, tulina abantu abalina thyroid ekidookooli. Abo kati system yeba yalwala yo nga yo zino ziberanga examples, ziberanga symptoms. Obulwadde bwe tulaba gwe bolowooza nti bwe bulwadde, it is the outcome of their cells being attacked. Tulina abantu aba Addison diseases n'endwadde endala. Kakati ekibeerawo abantu abo bali prone nnyo, bangu nnyo okukwatibwa buno obulwadde bwa vitiligo. Ne wabeera nga omulwadde mulina family history ey'omuntu alina buno obulwadde, outcome bino baana bazaala omwana asobola okukwatibwa obulwadde bwa vitiligo. Yes, so oba kiddayo eri mu kwekebeza ne vitiligo tumwekebeze. Si vitiligo ku bantu nga tonnagenda oba alina buno obulwadde, because product yamuyinza okulwala obulwadde bwa vitiligo. But anyway, kutufumita. We see you, we love you. There is a very famous model. Every time womulaba mzungu purchase the black Americans abeeranga zeeyongera bweyongezi, but she has learned to live with it. Be proud of yourself. Abantu baffe mwebali. Zaala yakaana obagambe nti mundabire wano nalindi nga kano. I know mundabe kuggwawo n'enzu no mulabe product yange. Yeah, but we see you, we love you, we send out our love to you. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula.